Nzenfa chenjoyo chimanyi vamu byokwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muka yo mugama mutawagana bange, it's your boy Victor Rose Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Zereka nchogeri mulujudde sije kulinda basekerere ebyo mukwano bitamye mbikoye no baby nze buli gwefuna ati breaker nze ne love bajitamiza bano bano byanga balina kye bannanga ibe naye jeje kye munnanga naye rati ni yabuyisira remember inspiring abantu osibye dreads bagamba mbusamu tezikirizibwa okuyimba tebikiriza fenno tusaale byaddala osekera kati waliyo ebintu nga kazobera bwenti njeswa mulimu gwange sigamba mbuno bambera ndi mono nefunyo bachi just mulimu gwange nti Allah ine kino kiyampa sijja gamba buli kimu kyo tuyina Allah yakituwa wakategedde kati Allah waba yampa this ate sabera nga ningamba olwokuba nina enviiri sijja musinza omanyiye Allah yagala nnyo that in a person omutima gwo omwoyo oshitegera ye kati gwatunulira tatunulira bino abantu batulaba musobola kundaba wano nogamba asidiki omuntu mulamu mulungi nenga ndi mubi I'm very bad ati nosanga nogamba asidiki mwana alabika muntu mubi nnyo nenga ndi mulungi oshitegera so kati Allah yayina ainenge jakulaba muyenga ye yalamule ekisemba yes mbaniza nyo ayino ko SMX Media nange MSMX wantu wene update buli lunaku buli kiseera olunaku olwalero abasajja tubaguddemu omulundi olwalero era ekisinga okunsanyusa nti ku press conference ya Victor Rose abayimbi bangi mu category abasobodde okubeera nga bajja ne bamubeererawo neera tufuna omukomu nga wetuwayamu naye ekigambo kimu bibiri gye bali kale bambi nawe gye bali soko bakube tune ate mbakube tune choba naye mwe mukikola mteyo nyo nimuyegala nga Adamu ne Hawa ne gombe ekintu ekyo inyo siganya mugona try smile wekituwe kiri yebale kale bambi nsanyusa nnyo okubeera nga nkulabe waneeno ku press conference kozereti kitufu ntuseleti gyakuba mbadde nnaje nsookedde mbadde nako meeting gye mbaddemu ya anti-kati nze ndi ambassador wa tourism and heritage eri Busoga so kati I had to go and attend that meeting. We had something tulina bye tugenda okukolako ndowooza mu nnaku ezijja babiyita like tugenda kutwalinga Busoga so kati mbadde nobeerayo tukube tulabe entegeka zigenda beera tutya tukube plan that's why nduddeyo naye maze nenzija. I am sorry for the delay. Mwebale kunsonyiwa ate tukyakuba so you know manya so ekisokera ddala moment yomisinze emabega buli omuntu nomutunuzaayo emabega waliwo akagambo will you be my girl naye ng'omanyani ava okubuuza mwana munne Victor Rose aba proposing eri mwana munne Azzadde Vokoz tukusuubiridde okupropose inshallah anti kugambye inshallah with the time kati olaba ne Victor Rose kati eno team ye just agambe kati eno team yange kanange yange jja kujja akategedde nchikole musere kitufu kati nsobola kwera nga sazo si team yange ntufu ya chikola team ntufu erituka I will last chance wajewa kati sobira buli kimu kiriche taratibu kiba tusuubira polo nakuba Victor Rose just no bingi nnyo bwe mulinde mugenda kulaba kyemutalabanga ko actually ekibuzo ekiringa ng'ekisemba Victor Rose avuddeyo yagambye Valentine's Day lunaku lwange nkuddeyo concert agitaddeyo Azzadde Vokoz unknown young boys virota muli mu category yemu ligi yemu tusuubireyo nawe concert omwana inshallah tujja kukola gwiza obutabera mwaka guno oba guno nawe the time omanye ebintu byakulowoozaako tuula n'ogamba kati kankitegera kati maybe ye Victor Rose ayinza okuba akoze ebbanga ng'alina byayagala ng'alina bwatuuse kyadde alowooza kati nze Azzadde nange nnyinza okuba nina target yange nga ngamba maybe within this period nja kuba nteekawo nange concert yange okitegera so with the time nja kuba nkola eyange Azzadde Vokoz oli mukakamu emirundi gyonna gye nkulabidde oli muntu mukakamu bwenti bwe nakula omuntu alinga omukakamu nga gwe omulala ye Mudra naye abaddeko wano era nva musanga ng'agenda ekisinga okunsanyusa kumu ababiri bigambo byonna byonna munamu abatulaba muwulidde ng'akozesa ekigambo inshallah ekitegeeza ono muli musajja Mubusilamu
omuyimbi gwe mbadde nkyasinza okumanya asinga okwagala eddiini ye ye muddo buli wabaawo akyogera ne musiraamu n'atoola salaamu nevuma wajjukira akakiripu teyayimirako stage nagamba nange nyimiriddewo ku lwa ddiini ya buyisiraamu inspiring abantu osibye dreads bagamba mu busiraamu tezikirizibwa okuyimba tebikkiriza fenno tusaala ebyaddala osigera kati waliyo ebintu nga kazobeera bwe nti Yesu lwa mulimu gwange sigamba mbuno oba mbeera ndi mwononefu nnyo oba just mulimu gwange nti Allah ayina kino kiyampa sijja kugamba buli kimu kye tulina Allah yakituwa wakategedde kati Allah waba yampa this ate sabbeerawo nga niŋŋamba olw'okuba nina enviiri sijja mmusinza omanyi ye Allah ayagala nnyo that in a person omutima gwo omwoyo okitegera ye kati gwatunuulira tatunuulira bino abadde batulaba musobola okundaba wano nogamba Asidiki omuntu mulamu mulungi nenga ndi mubi I'm very bad ate nosanga nogamba Asidiki mwana alabika muntu mubi nnyo nenga ndi mulungi okitegera so kati Allah yalina engeri gyakulabamu ye nga ye yalamula ekisembayo abantu abali nomani ndi musajja mu Islam newolabye nkubuuzizawo ntyo nze Abdul Swabu nze mutwaheli so omuntu ali nga mwana musiraamu ali mu media ngeno yalowooza agenda kuba endongo tasaala takola biki soko mu inspiring omugambe besides ebyo byonna byonna byokola besides toli mu limelight oli celebrity nga King Saha osigala osaala besides each and everything mwana abantu balina ekyo kye batamanyi manyi Katonda bw'omwekwata ebyo bitambula bulungi sikulimba nze obulamu bwange bwonna nyinza okuba sijja kugamba mbu ndi perfect nnyo oba nina eddiini nnyingi nnyo naye sisobola kumala like essaawa nga sisolowoozezza ku Allah era mbeera nsobola okubeeraawo nga ndi tuli wano tukola ebintu bya naye nga obwongo bwange samuseza nyinza okuba nunkungamu ekintu nga sikiwulira naye nga ebirowoozo zange biriwa kati gwe gy'okoma okumwewala n'ebirungi naye agengera bikwewaza bwe kubamu akafaananyi ng'obadde tosaala tosaba tokola ki mu ddiini lyo nga tofaayo ku Katonda naye ng'olina by'olina kati kubamu akafaananyi singa obadde ofaayo osegera kati wadde osobola bikubyamu nze ne wano wentuuse nnyiza sijja kugamba nti ayamu the person ayinza aba like the best person oba the best hard working person sirina hard working ennyo nnyo naye ebisinga Allah yakyagira notekawo akayimba mwama nikakuba ne bakuyita bwe nofuna ku bulimu omwana nofunamu ku ssente najja siri bwe nti nekati ate wontuukako oyinza okugamba yes akategedde wekityo bwe kiri mwana kwekwata Mukama Katonda ndi mu kyaki mbagambirawo nze ndi musiraamu nze mutwahel ate sikirumamu very proud nze leka nkyogere mu lujjudde sijja kulinda basekerere ebyomukwano bitamye mbikoye no baby nze buli gwenfuna ati breaka nze ne love bagitamiza bano bantu nga balina kye bannanga gwe naye kiki kye munnanga naye lwaki yeah man ani gwena kole ekibi tweyanza tweyanze tubadde wali na Azzadde Vokoz tuni empya eri mu kubeera nga etambula ya it's okay last chance ekyaganya okubeera nga eva mu matu gaffe oyo omuntu abeera blessed oba Katonda gw'abeera awadde tujja sigala tubaleetera ebirungi bingi nnyo sigala ku SMX Media tovaako nze nfa kyenjoyo kimanyi va mu byokwekunyanga nze nfa kyenjoyo kirina webale yo mugamba mutya baganda bange it's your boy Victor Ginger boy oli ku SMX Media and keep it up, don't change the dial.